Omulabe wa Leta TV omulungi nkwaniriza webale nnyo webalire ddala nnaku lwa Sande saawa ziri 8 ez'emisana akubuuzaako nze musajja wa Kabaka Lusiba owa puroguramu enkuluze wano ku Leta TV kwokka mu nsi yonna wano wosanga ensonga enkulu ennyo enkuluze mweteekerateekera ebyobuwangwa ebyennono ebyobufuzi ebyobukulembeze n'ensonga endala zonna awo wamma ggwe n'oziggwa ennyalwe. Njagala okwebaza abantu buli kiseera abaafuuka bakalondozi ba puroguramu eno. Waliwo muganda wange bamuyita Kaboggoza, weebale nnyo weebalire ddala oli nansa naawe weebale nnyo okubeera ng'otulaba buli kiseera ndabira na bonna booli nabo n'abalala mwenna nga mutulaba abaana b'amasomero waliwo abawala basomera ku ssomero baliyita God's Way. Ssomero eryo liri Kagoma Kawanda Kagoma awo naye amanya gammwe ngeerabidde naye mwebale mwangambye enkuluze basuza ku mpagi nga mutwalo. Mwebale nnyo mwebalire ddala baana bawala emyaka egyo okubeera nga mwettanira ensonga nga zino ne muba nga muziraba n'abalala mukole mutyo tusobole okubeera nga tutambula. Abaakatwegattako mbajjukize ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'omukaaga olunaku lw'abazira tugenda kubeera awo ku Good Hope ku kisomero mu Ndiba Kandanda nga Delta TV ekwatagana n'Ekinaawa FC. Tiimu eyaffe yeeteeseteese bulungi ekulembeddwa Profesa Sempekera kaababuuzeeko. Wama omulabi wa Delta TV nkulamusizaako nnyo bannange mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kutwagala mwebale kwagala TV yammwe tejja giyita yaffe wabula yammwe lwa nsonga nti mmwe mugiraba ffe tuliwo okubafumbira mulina kimu kyakulya ffe tufumba netusoosotola netubega netubawa mwe nemukola ki nebalya buli bannange mbebuuzizaako mwebale nnyo mwebalire ddala abatuusiddwako ebikolobero mbasaasira tulumira wamu nammwe abo bafunye essanyu Mukama yeebazibwe bonna bannaffe abali mu diaspora bwe mubanga mututega ne mutulaba egye tuli naye mumanye nti mobile money zaffe kweziri kasogiise wa mukulu Lusiba etuukako bulungi. Mbabuuzizaako nnyo ddala bannalulimi kubanga puroguramu nga zino zinyumira nnyo bannaffe abategeera olulimi Oluganda nammwe abatalutegeera mbeegayiridde mu lutegeere era mu luyige. Neebaza nnyo nange bwe tubiisana mukulu Lusiba Ssaalongo azaala babiri nno nga mbuzi andabire Naalongo Naalongo yazaala ababiri kale nembuuza ku bafumbe bamwe mwebale kuzaala nebaza bazzukulu ba Semyoni Balagadde mu Lutenge Naggalama Manji w'Ekigo ne abantu bennakivuma bonna awo Naggalama nti Sembege etegeeza katono oba omufaaza ate bwobunanga oli kuza kabula kasepiki lwaki buli kiseera kabakata kabula kata kale bannange nno sinze nanyini okatugendewo omwanjuzi nebaza bana bakutte kamera mwebale kale omulabi wa Delta TV omulungi oyo nno yakulembedde ttiimu kabiriiti eya Delta TV tukole yosambawa wesanga basamba nga onsamba ebyo tunabirabire baba akinawa benyweze bwenyweza kale twogera okubebaza okubeera nti nno mutulaba nabagambye nti oba oli Masaka oba wa Kasobera nga owagira omupiira jangu olaba omupiira gwa Delta TV awo ku Good Hope ku ssomero saawa 8 ku lunaku lw'abazira tebayita Heroes Day nga 9 omwezi ogw'omukaaga awo tugenda kuba Butoola eyo nga nvuddeyo njagala okutegeeza bannaffe mwenna abeegwanyiza okuteeka mu puroguramu eno ensimbi nti mujje ku kizimbe Muganzirwazza ku mwaliro ogwokubiri musobole okubeera nga muvujjirira puroguramu eno esobole okubeera nga etambula. Olwaleero tuzze n'omulamu ogugamba nti Omuganda n'Ekitone
bwe twogera ku kigambo kitone omuntu ayinza okulowooza ebirala kusinziira ku ndowooza ye naye twogera ku talanta gwe talanta ki gy'olina eyo njagala Sempeke sooka olamuze kubatuuliriza n'endongo agamba n'ekitone ne talanta olugavema wowoolo yenna katanza yakabira gogonya aboolugavema wowoolo ng'otokalirira togalya lwali lugendo lwa nnyanja wamaana akatanza olwamuliza kyazira kuyingira mmeeri yonna nejjula okuyuguma kyazira kuyingira mmeeri olwono n'okubuuza n'abuuza baze baffe gitugenda ekyemisana tunaalyawa baleeta obukopo bwa caayi n'akatanza n'abumira baleeta obucupa bwa soda n'akatanza n'anywa nnyo baleeta omuwunga gw'omugoyo n'akatanza n'agumira olwamala okulya bw'ati wamaana kuba ekibejjagalo nakatanza nga yali muyonta buli kimu yamiranga bumizi kale omulabi wa Data TV wetto tusumuludde enkuluze Sempeke talanta kyeki talanta kyekintu ekiri mu ggwe nga kyakuzaalirwamu so si kiyige buyizi yawula njawulo wakati wa yakoppa ekitone azaalibwa n'ekitone era alina ekitone talanta olina okubeera ng'ekintu kyakuzaalibwa ate oyo taba na buzibu nnyo kuyiga bw'abanga alina ekitone kyamuzaalirwamu kubanga engeri gwe kitaawo gye yakuzaala nga olina ekitone ky'okwogera yalina ekitone ky'okwogera ensonga lwaki kyakuyingiramu naawe n'ofuuka omwogezi taata wo bw'abanga yali kasiru naye waliwo omuntu gwe bayita kasiru yatayogera tawulira tayogera kitegeeza tawulira kitegeeza newe yakulira baali teboogera bwandiba obulwadde abamuzaala obuba bulwadde ekyo kirwadde sebo kaakati ekitone oba talanta bakigereeza nti kakerenda kaava ku lubaya omwana oyo anaaba muyimbi fenno jjajjange yageresanga bwe nali nkyali amatooke bwe yavumbikanga eggolu eriremye n'alivumbika mu kyoto kakati bwe yalijjangayo ku makya nga tunywa caayi simanyi kwe yakijja nga lyemmembe oyiga okuyimba emembe ebeera ku ggolu okwo ebeera ku ggolu ekitundu ekibeerako nga siriddemu kiringa ngera bw'okalira lumonde naye abalwaki lumonde etegeeza abayimbi balya nnyo emmembe kyandiba balya nnyo emmembe nga bato yesebo kubanga bw'ogenda nga bajjajjaffe bayinza okuba nga baamanyanga ebyama ebiri mu kyo ensonga lwaki nti nze bwe nalya ennyo emmembe ate nga kakerenda kaava ku lubaya Dr. Sempeke yali muyimbi kungwa muyimbi wa Ssaabasajja gamba n'atuzaala tuliyo no batono beyazaaliramu ekitone olw'omukulu wange Albert Bisaso Sempeke aliriddawa Bisaso mwali muno naye takuba ntongo lyasula bwekutaba kuwena enyambwa omuntu watukira okuwena enyembwa aba musukkulumu kaakati netugenda nga bwe tutyo tujja bwe tutyo naye ate nga bwe bagamba nti embwa enjizza ezaala enkolya si buli nti azaalibwa munnakitone nti abaana bonna batwala ekitone ekyo bubaamu kalondoozi nkigenda nga kirondoola esebo embwa enjizi esobola zaala enkolya ate enkolya nayo ndoozi esobola zaala enjizi oba oli awo naye ndoozi ekyo tekirabikalabika embwa enkolya nezaala enjizi nange ngaekimuli kyendago tekirabikalabika ye endago zikyaliyo bweziri sebo ogambye talanta bwe bukugu omuntu bw'aba alina nga yazaalibwa kakati ate newabaawo nti oli yazaalibwa ne talanta naye nga
tagikozesezza era tafunye agimwongera awo wembadde nzija nti omuntu ategeera ddi nti alina talanta omuntu otegeera era agikozesa ddi omuntu otegeera nti olina talanta nga ogenda tugambye olonze talanta yakuyimba va ku bino ebya conchby ebyo bakuyimba ebyo kimanya ebyo sijja kubigendamu ogwo kyayayidde mbagirire nti tugirire waliwo empere kati sewu oba ebyo babijjawa ebyo si talanta okwo kukoppa okukoppa kubaamu okuyiyiriza okutetenkanya n'okugattagatta ekyo n'ogattirira gundi yafulumiza hiiti era waliwo wagaba fumita emboozi owulidde kaakati nno oli n'abeera nti alina ekitone naye ng'ate talaba akimubbululamu akimukamamu nze nina muganda wange mwana wa Dr. Nakku mukongo wa Veni Mengaawo ye Yakobo olwokubanga maama kuba noli muyita maama kuba banzaala bafumbe era nnyoko ogulabye neegaana nkaka onfumye buvumyo oluganda kyekyo oli nnyoko oli mmange maama nakokutumiddeko nnyo kaakati olw'okuba yali mmengo ng'ate awaka abaana bakuze nga teboogera nnyo Luganda Baganda naye nga teboogera nnyo Luganda kati ne beemalira ku lunyanyimbe olunabuddu kaakati naga nti njagala abaana bange bayige bakube ebivuga mba ndi awo ku ddereta ku Muganzirwazza nga tebagobye bumale obusonzi buwenjuka nagenda okulaba nga bamagamaga konze mulina gwe munoonya nti tunoonya Profesa Sempeke konze temutuuse nze nzuuyo nga tugenda munange nti ono ayagala kuyiga njagala mwana wange ayiga ebivuga awo n'ogamba bakinanisa kyagala omubbi okuzaala abalongo kakati munange nga simutandikako yansanga ninawo gwenfunye yali avudde mu Amerika eri Profesa Makubuya naye yali alina azze okukola research gwe yali zokuja nga munange nga omwana ngaasaaga nga mugamba kubiraamu nembooge teyabuguma nga yakikutte dda ng'akikuba ng'agamba 35 31 34 32 ambuuza nti ekyo kyokka konze ekyo kyokka naye kyakatoolera oyinza okulowooza nti omaliriza olwo munange ng'akikuba ogenda okuvaawo omwana nga atandise mu ddakiika aga naye nawe wenaaviira wano njagiyiga ate munange ani aganye okuva olwo kugamba kyekitone kyasibusibwa yajjanga ng'ekitone akirina naye nga kyagala kusibusibwa busibusibwa munange mwana nga atandika era n'okuva olwo nga mugamba nno maama konze nno omanyi ekitone ekigenda nakikolwa kati ono asazeewo kuyimba oba asazeewo kuba ndongo endongo alina ogigula nga mbuuza egula sente mmeka nga mbuulira sente 25,000 era akwata sente nga nti enkyanja kujja nazo nga mulete alina endongo nange neegombesa owulidde alina endongo kati naawe togirina nange sigirina muyigiriza kakati muneekyo ekyo nti ekitone akitwala mu maaso kisibusibwa mu ye kati asigadde kukyoleka nsi kyekino kati wali ofunyeko atalina kitone naye ng'ayagala kuyiga babangi abo tebatawaanyizza neeyano ako 35 31 34 32 olunaku lumu asuna emu abeera ku emu nobuga nti 35 31 34 32 nga kigaanyi naye tetumundimanenya kubanga tewali Roma teyazimbibwa mu lunaku ate ekyo kwoyo atalina kitone kwe tusobola okutegeerera nti ddala Sempeke Profesa kiringa ntera okulaba amasomero nga bo bagamba ku siniya 1
bayingiza babuna bokka esebo nze ekifaananyi kyenfuna nti essomero eryo terimanyi kusomesa lyagala lifune bana kwegamba bagayaavu bagala kulira ku mukeeka omanya ku bijiiko spoon feeding era nze bwe ndaba essomero nga doliga nti tutwala buna eyo newoba ŋŋambye nti ŋŋenda kuwaayo obuyambi saagalayo kubanga kiba kitegeeza tebasomesa bagala kuyita bagala bano ayisaako buyisa n'agenda kale nno kiba kitegeeza nti bw'oba ofunye oyo akuba emwemu ng'ali awo bw'omugjayo tutegerera ddala otegeera era najja ngabutandika kuyimba luyimba twajja tuli mbuzi kati tugunjuse bazadde mwebale okutuweerera owayandi yayiyo oluyimba olwo obulabe Talanta TV omulungi nyongera okwebaza okubeera ng'otulaba nze musajja Kabaka Lusibani ne Profesa Sempeke olunaku lwa Sande essaawa ziri 8 wezinawera saa 9 tujja kuba tukusiibula naye nga tubeebaza buli kiseera okutulaba bannaffe bw'oba osubiddwa puroguramu eno oluusi tukimanya amasanyalaze gavaako oluusi TV nga emisolo gyaleese emitewaana osobola okugenda ku mugunjizo gw'obubaka mmwe gye muyita Facebook n'oteekamu Talanta TV tukole n'oteekamu enkuluze kati gwe puroguramu gy'oyagala gy'ojja okulaba gy'oyagala gy'olaba awo tujja kubanga tutambula ffenna neebaza nnyo bannaffe mwenna abatulaba nga musinziira emitala w'amayanja bakola gwa kyamaanya muganda wange Richard Semitege e Bungereza nkubuzizzaako nnyo puroguramu eno ekusuza ku mpaji nga mutwalo waliwo omuganda wange ali mu Amerika bamuyita Sebaggala Kimuli muzzukulu wa Walusimbi ebakka naawe munange nkubuzizzaako nnyo nkubuzeeko naye essaawa yonna kisebu ngenda Amerika sikusaaga sigwe mukovu bw'onoolyako hambaga n'okogera ddala bw'ozimbemuko Kimuli teekateeka zigende mu maaso ojja kuba oli wano simanyi balinnya helikopita balinnya ki si bunyonyi bombadiyaza helikopita zibombadiya tetuuka naye nga nze wendi buli kimu kiri bulungi essaawa yonna kale naye nga puroguramu enkuluze mwe tusibira buli kintu tutunulira ebintu bingi naye bye tusinga okulowoozaako bye tulowooza nti bisobola okutuyigiriza buli omu n'atambulira ku nnono ye bwe tutuuka ku mukiga ne twogera ku ky'omukiga atambule n'ennono ye bwe tutuuka ku munyankole bwe tutyo omukyoli bwe tutyo nti ennono kyekintu kyokka kisobola okutukuuma kyekyo kyennyini nga buli omu alina obuvunaanyizibwa nange kantumire ku bannange banyonza singers bamemba banyonza singers abali mu diaspora eyo bannange mbaagala nnyo neebaza byonna ebirungi bye munkolera naye mwongeremu munyongeremu tubuuze ne ku Dokita Lusambu Anthony Mukasa Lusambu director Mivule Primary Schools abali wane Mutungo n'Ekisubi sabo tukubuuzizaako nnyo era tukwagala nnyo tali munyonza nyonza tayimba asula tudde akunkumula nyenye tajja kunyiga omanyi kyebatuyita babayita batya nga fenna kabeere boogezi ba ku mikolo kabeere bayimbi kabeere basambi ba mupiira embwa ezo ziyo embwa ffe tuyimba embwa za nyonza ziri nkambwe kale nno mwena tubabuuzizaako nnyo kundere webale nnyo webalire ddala ndere troop webale nnyo waliwo omwami bamuyita Katoola naye mukubi wa bivuga mwami Katoola director wa Tenda Talents tenda webale gyonna gy'otusaako engalo situmire ku Walusimbi aliwa ali Dinda wano omusoga Walusimbi nga musoga tukulamusa naye takuba bivuga alina kyanoonya kale n'abakubi b'ebivuga ne James Issa abirye tukwenda ino nekyabazinga tukwenda ino tubabuuzizaako nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutambuza omulimu ogwa Talanta kitambo kitone kinzitooweredde kyekitu kyekyo Talanta kisudde ebbali ekitone kirina nnyini kyo ono gwe bassa ku mazzi yani oyo Talanta buli alina Talanta Sempeke nga tumaliriza
nga tugenda kuwummulamu. Tulokoleyo ebintu ebyeyolekera mu Talanta. Omwana ayinza okubeera awo nga buli kakwatako oba akutese piki ng'akuba omwana oyo alimu ekitone. Owulidde omwana n'abeera awo Kati oyo aba mugoma. ayinza okumumugoma. Owulidde tugamba waliwo afuwe oluwa Oyo ngomanya oyo aliba mulere oyo mulere newabaawo ate agamba nti oyo muyimbi. awo tugenda okutandikira nga tukomyewo Alabadeta TV programu enkuluze. Ndi ne Professor Sempeke nze musajja Kabaka Lusiba katufune ku lwendo lw'amazzi. Deta TV tugamba tukole.